manzi wempanga mwana batansa manzi nyanga mwana zina mwana ngamba kalo kasita jangana nyimbile oluyimba lumu ero danka bagambuza kalali wa kuba batansa bona we bali kalo taliwo izi taliwo mwana Maria yalaba mama jona ngambye kigambo bali wakakulo okunanga Maria ali kusimu Maria na gambo muntu bayayogera naye ndokoyogera naye mwana ngena kwefira Maria yakolo akutala obulumi bwabadde bungi n'amaziga gabadde mangi we batyo ba dancers we basobodde okusendinga off Hustle Queen mukazi wattu eyafa ku lunaku olwokutaano. Kyansanyusiza nti n'akalo kasiita yabaddewo kubanga ono Hustle Queen however much mbu ayinza okubeera nga teyali prominent ng'aba dancers abalala be tubadde tumanyi naye ati she was known ate naye yakola kyasobola ne kalo kasiita yasobola okubeera nga appreciatinga ku eyo push gye yamuyambako naddala ku show ye ne ba dancers okubeera nga basobodde okubeera nga babeererawo munnaabwe neera still ne bamuziniramu n'amazina as a way of sending her off. Just imagine, God forbid, akyogerako si yakireeta Zaira baby abo bawembulemu ng'afudde owandiyagadde mukolera kinga ye nandiyagadde ba dancers babeera basitula casket ye nandiyagadde ba dancers bamuzinemu kubanga kye kintu ye kyabadde alivinga we bulamu bwabadde abeeramu nina nga kye kintu ekimunyumira kyesusuubira mbu neera kibi. However nti wabaddewo mixed reactions naye abo ba dancer boolaba bazina tebazina mbu ne abasanyuse nnyo bawulira bafa essanyu bazina n'obulumi ku mutima olw'ensonga munnawe gwe babadde bakikola naye kati nga ze mbuyaga ezikunta ali mu keesi annyogoze.